mbamusizza nnyo mwenna era mbeebaza okujja okuwerekera omwana w'embuga Diana Teyeggala ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, ku lwange ne ku lwa b'omu maka gange ne ku lw'Obuganda bwonna, ntuusa okusaasira kwaffe eri omwana w'Omumbejja n'aboolyo olw'abalangira n'Abambejja munaddala baganda be ne bannyina be tuli nabo wano olwaliro abamu ndoza tituli nabo. Abantu boogedde ku Mumbejja Diana Teyeggala, nange namumanya, yali muntu mwangu era amabega eyo yateranga okujja mu Bulange nga bw'omusanga ng'anyumyawo oba ne baminisita oba n'abaweereza nga toyinza kumanya nti mwana wa Kabaka. Yali musaaze nnyo ng'abeera asaaga. Bamwogeddeko nti yalumirirwanga abantu kituufu. Singa mwogedde n'Oweekitiibwa Kaawaase bwe yali akyali mu minisitule y'ebyenjigiriza, Omumbejja mu budde obwo nga buli nnaku amuleetera abaana abeetaaga okubeerwa, abeetaaga okuweererwa mu nsawo ya Kabaka y'ebyenjigiriza nga tosobola na kumanya gy'abasanga, ng'aleeta abaana muyambe mwana munaku yeetaaga obuyambibwa, yeetaaga okufuna ebyenjigiriza nga tosobola kumanya gy'abajja, naye nga buli kaseera abaleeta. Ate nze bwe nali minisita ow'abavubuka yateranga okujja mu ofiisi yange, simanyi Oweekitiibwa Kabuuza waali. Ndowooza ojjukira bulungi bwe yajjanga mu ofiisi yaffe, Oweekitiibwa Kabuuza yali omumyuka wange, minisita omubeezi ow'abavubuka, nze minisita w'abavubuka, era nga mpita gwe Peter nyina bye njagala okukugamba. Era nakyagalanga nnyo, omanye ebitiibwa oluusi bitukooya ku gye mutamanyi. Kakati omuntu mwoyo gwajja gwe Peter abavubuka mwali ng'alina ebirowoozo tebimuggwako by'ayagala tukole mu nsonga z'abavubuka. Oweekitiibwa Kabuuza ali awo, bino byenjogera asobola okubikakasa. Era yatwanguyiranga kubanga tumulabanga muvubuka munnaffe, ndowooza era tetwali nga tetumusinga nnyo kiyitiridde. Ekyamazima ndowooza yalina mukulu okusinga Oweekitiibwa Kabuuza. Abalangira balabye Mulangira Daudi Chwa n'abadde Sikulabye, Mambejja, Zaalwango n'abalala mbalamusizza. Oba oli mwami Kyazimbiire ku kisenge, naawe oli mulangira ng'otudde n'Abambejja. Mulangira w'ekigezi Kyazimbiire tuli naye tusanyusa okukulaba. Obwakabaka buggumira bulungi abalangira n'Abambejja abakulu be bakwatagana n'abakungu, era embeera eyo Ssekabaka Muteesa olubereberye ye yagireeta mu Buganda. Singa teyali Ssekabaka Muteesa olubereberye eyakkiriza Abambejja baveeyo eyo Bisaakaali, bano bonna Abambejja b'Embalaze tebandifumbiddwa, ate baafumbirwanga bweppo mu bubbe eyo, era nga bebakwata nga kanaakujjuutuka. Era Ssekabaka Muteesa olubereberye yayagala nnyo abakungu be bawasa Abambejja bawalabe naki n'Ababaganda be, era nasaaganga nnyo n'Omumbejja ono nti jjajjaawo Muteesa yatukkiriza mwe tubatwale tubawase, ng'akisanyukiramu nnyo. Naye ng'oggyeko ekyo ekyokugamba nti bafumbirwe, ekyokubeera mu bantu nkola nnungi. Naye emirembe gye tulimu abantu baagala ne balaba abantu ab'ekitiibwa ng'abo nga bali nabo, nga boogera nabo, nga banyumya nabo. Omumbejja ono twakimulabamu nnyo nga tannalwala, naye nga bwe muwulidde kale
Ssekabaka yakisa omukono atalabye ndoza na ku mwana we nga wa myaka 3. Maama we n'afa nga wa myaka 8. Abaamukuza nabo ne bafa. Ndowooza mulaba embeera eyo eri enzibu okusinga bwe tukirowooza oluusi. Mwami Don Nyakairo abadde ayogera wano n'agamba maama wange gy'ali. Okiwulira ekintu ekyo? Don musajja muto. Naye bw'abaako ekimunyigiriza asobola okugenda ewa maama w'emyaka 91. Maama we ye muntu gw'oteekengera, asobola okukuuma ekyama kyo, asobola n'okukugamba nti awasobezza nga teyeeraliikirira nti oba onoonyiiga oba onokola otya. Kati omumbejja ono mulaba embeera gye yakuliramu yali nzito nnyo. Si yekka abaana abalala, naye kale ye yasukka okuba enzito. N'olwekyo tusaana okutegeera embeera ze ndowooza okuva ku ludda olwo. Era mu bulwadde osanga ekyo kibadde kivaayo. Abamu kye Mwami Kanuma agambye nti kubanga azaalibwa mpologoma alebera ku nsonga oluusi kiva mu mbeera eyo. Omuntu akuze yeerwanako, tayagala kudiba, tayagala kusemba, awulira ali yekka mu nsi. Oluusi ekyo kireetera abantu okubeera mu mbeera bwetyo. Era mmwe ababeera n'abantu mulina okutunulira embeera ze bakuliddemu, ze babaddemu. Oluusi kikuyamba okutegeera omuntu. Obwakabaka bwe bwavaawo, oba nali nnimya n'omulangira Wasajja olusijjukira bulungi, oba n'omugenzi mulangira Golooba, teebereza kati mwabali wano buli omu agenda kuddeeka ewuwe. Naye teebereza bano abaana ba Muteesa ng'obwakabaka buvudde nga talina ne gy'agenda. Tugambe Kawungeezi buli omu alina gy'adda. Bo baali balagawa. Mwali mukirowoozezzaako. N'abalala gye baali badde bagenda nga babatya. Abasajja b'obuto tebatusanga n'omwana w'embuga ne batu. Obulamu buba buzibu nnyo. Awo nno kiba kirungi ne tutegeera oluusi embeera abantu ze babeeramu okusinziira bye bayiseemu. Nange neebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okulabirira muto we omu n'okumwagala. Kubanga omumbejja ono twamulaba ffenna nga tuli bato mu lubiri eyo, wanga mulaba Kabaka ng'omulaba omuto ono ng'amwagala nnyo. Era n'abalala bakyogedde. Tumwebaza nnyo n'okumujjanjaba. Twebaza ab'ebukojja okwagala omwana wammwe. Abaganda baga nti ebukojja banjagala ngadda ku nnyoko waali. Kaakati muwulire n'ebukojja abantu baafa nnyo naye ne basigala nga bamwagala. Tubateerere mu ngalo. Mwebale nnyo okwagala omwana wammwe, okumubeera ne mukwetegereza. Okumubeera kwegamba okumubudaabuda kizaamu nnyo amaanyi. Nziramu okutuusa okusaasira kwaffe eri aboolya Olulangira n'Abambejja ate n'eri bamaama b'Omumbejja ate n'okusingira ddala eri mutabani we. Kaakati gw'olina kuba mugumu. Abantu bwe bafiirwa balina ebintu bibiri balondako kimu. Okukaaba kirungi, kikuweweeza, naye okukaaba bwe kuggwa oyinza okusigala nga weekubagiza oba oyinza okusalawo okusanyusa maama nga bw'ogambye n'oba musajja owa nnamaddala. Nze ndowooza ojja kuba musajja owa nnamaddala.